lwatumiddwa the most useless foreign trip. The most useless foreign trip. Ekisooka contingency abantu abasitusa okukiikirira Uganda. Kayongo lino eggwanga lirina ba stakeholders bannannyiniyo. Era buli bw'oba ogenza okulikiikirira it must be representative. Ekyokubiri, lino eggwanga lirina abantu abaweebwa emirimu. Buli head of state bw'atambula nga agenda ku foreign mission eba ne purpose lwaki atambudde. Eggwanga lya Russia tuzze tukolagana nalyo mu kutuguza ebyokulwanisa eby'olukumi bya World War 1945-1919 ebyakolebwa mu Soviet mu biseera by'entalo, kubanga era tutegedde wakati w'olutalo lwa Ukraine ne Russia nti ensi ezo tezigaba byakulwanisa bya mulembe ogwo oguliwo ne baba nga beetaaga kuzuwa ziri ensi ezinaggwano ezirina n'obusobozi okugula. Nti olwaleero eriyo ennyonyi zi F-16 F-15 ze baagala bali okozesa abaaki aba Ukraine naye tebasobola kuzibawa olwa tekinologiya okuba nti Abamerika baba bamuyinako ki enkizo. Nabwe kityo endagaano ze tubaako eza bulijjo in most cases zibeera ku nsonga eziba zitutute ng'Erussia ogula tiya gaasi n'okubeera ne nakyemalira w'ensi yonna nti mumuyinako omukwano, kubanga olw'oluvannyuma lwa paati eri gye nkugambye Kyagulanyi Robert Sentamu omwagala w'abangi gy'azannya olwaleero mu foreign market ku foreign scene atandise okudistancinga obuyambi obungi nakyemalira gy'abadde abujja mu kwemamizaako wano. Gwampuliriza bwe njogedde ku lutalo, bwe njogedde ku kuba ntusala emisuwa, ne njogera ne ku buvunaanyizibwa bw'okulaba nti nakyemalira afuna biliyoni esukka mu emu olw'okubanga abeera Somalia. Bw'abeera Somalia aba akolagana butereevu n'Abamerika kubanga baba ne interest mu olwo lutalo era baba bamuyamba okuwangaalira mu ntebe. Kati olwaleero tubatandise okufuna obusobozi nga mufunye omuntu omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu asobola okufuna amatu ag'abantu bali abaliikiriza nakyemalira eba plus gwalwanisa nakyemalira e Uganda dekotikinge. Ontegedde bulungi. Kakati bwe tutunulira ekisooka African team contingency abasitusa okugenda mu lutabaalo luno be baani? Mu East Africa ani yavuddeyo? Paul Kagame teyagenze, Ruto teyagenze, William Samoei n'omukyalo w'e Tanzania teyakoze eki? Teyagenze. Kati ow'e Burundi simanyi kuba ow'e Burundi General Museveni asobola n'omutwalirako mu nnyonyi ye, oyo ye uwe, oyo simanyi. Abakulembeze ababadde wali bonna be bakulembeze abalina obwetaavu. Era General Yoweri Kaguta Museveni president yabadde omuntu eyabadde mu nga General w'emyaka emingi, emyaka nga 8 yafunye okuswazibwa okwa Ibrahim Traore president wa Burkina Faso. Tewawulidde president wa mu lukuŋŋaana olwo lwennyini eyako kyasinze okukola amawulire mu lukuŋŋaana olwo ye president wa Burkina Faso Ibrahim Traore eyavuddeyo n'alambulula abakulembeze ababadde bagenze Russia bonna nga bwe bali abasabirizi. Nga bibagamba mu lwatu era nga bigamba General Yoweri Kaguta Museveni amutuddeawo n'agamba nti tuba tutya nga ffe abakulembeze ba Afrika ffenna abazze wano tuzze kusabiriza kuba mu lukuŋŋaana olwo kyategeerekese nti ekyabadde kibatutteyo ziri ensi endala zonna kyabadde kigenze kisooka okusaba ebyokulya. Era Putin yagabye akawunga, yagabye eŋŋaano n'agaba n'omuceere mu bbanga eritali lyawala era engalo ne zivuga nnyingi nnyo okuva mu baje n'Omuseveni ne ba project emekwama. So bwe tubanga olwaleero gwo tugamba nti wagenze Russia kusaba kawunga nga ne ku nsi ze bawadde tetwabaddemu, ne mu nsi ze bawadde tetwabaddemu ez'obwereere abalala bakugula. Kati ani anaagula eŋŋaano eva e Russia? Ani anaagula eŋŋaano? Ani anaagula akawunga akava e Russia nga tuli ku lumaduuma e Busoga nga tulina ettaka ikalamu? Gwe mwennyini ogambye ojogamba nti tulina okuva ku imperialism tendencies n'okukwatagana ne bacerupe. Bw'ogenze e Russia mugenze kusabiriza. Bigambo si bya Alex Mufumbiro, bigambo bya Ibrahim Traore president wa Burkina Faso. Era nga abantu abasinga bamusiimye era yafunye ettutumu olw'ensonga ze yalambuludde olw'okusaazibwa kw'abakulembeze be yasanze kubanga ye gwe gubadde omulundi gw'ogusooka bakatwala madaraka.
bangambe ne Museveni yabogeredde amafuku ate wawo yayogedde kubanga bwe ya interfaces ne Putin yayogedde history wa Soviet Republic wa 1940 nayogera ku African independence ya South Africa kyokka nga ayogera ku independence ya South Africa nga Cyril Ramaphosa wali nanyini South Africa Uganda yekututte oyogerera otya South Africa nga Cyril Ramaphosa ne mumanyi oli gamanyi yayogedde nga linnya lya Cyril Ramaphosa teyayogeddeko ya General Museveni kadde nkalaba katutwala bwetaavu kyo bwabadde bwetaagisa President Museveni ogenda ne Muhoozi muganda wange tewalabye eriwe wasinga okubeera omwenge ogusinga okutamiza mu nsi yonna bw'oyogeranga eby'omwenge oyogeranga Russia era teriyo mutamiivu afuna opportunity yonna kugenda gye bagukombako WAISWA ankunyumiza bye Russia then nzije ku ansayo ekibigwe ky'olina katoyagala kutuuma abantu nti ngambye batamiivu kubuulira ensi ye Russia nti mu Russia guli omwenge gw'owulira konyaka biki wonna guli wali oli whisky asinga okuwooma ate ng'alinnya ku mutwe kakati abantu bonna abawoomerwa egiraasi etangala babadde balina okubeera ye Russia era vidiyo wazirabye ekyo tekisoboka kubanga kyekyamututte ani gwobadde obuuziza nkubuuziza mbadde nga awulidde nti ombuuziza nti Russia biki ebibeerayo eri omwenge mungi nnyo era abanywi bangi bagendayo bwetaavu ki obwaleetedde President Museveni okugenda ne Muhoozi Kainerugaba muli siyinza nze kukimanya kubanga si ye yekka gogo walabye yatutte abantu bangi kwabaddeko Odrek Lwabogo mukodomi we kwabaddeko Atwini kwabaddeko Anyanka simanyi ani era naye aveeyo kwabaddeko bantu be bonna babaddewo kati simanyi gwe lwaki olaba omu nekugamba nti eri waliyo omwenge mungi tondetera ebyagundi agikiti banamuwulira amawulire nga girasi yakagisa wansi FM radio yo etaliza nsonga yonna kikumusa mvukatanizi mwenda FM ekula ly'omuntu wa bulijjo bagiyita Pearl of Africa Radio kikumusanva kamuza mwenda ekula ery'omuntu wa bulijjo WAISWA bwe yagenze Sabia ate kyayitiridde ekisooka Sabia bayogedde ku Agoa Agoa ampuliriza wano yavaawo bibiri ebyalaani ebyali ebingi oluvannyuma lwa Bill Clinton okujjano ne mukyala we ne bateesaganya ne gavumenti eno nga balowooza nti gavumenti yansa Uganda nefuna akatale ka products ez'enjawulo ezisobola okukolebwa wano nga zigenda mu America nga baba tebazina system weziyingirira nga tezitawaanyizibwa mu katale ka America so Agoa eyo nebanga eri mu nsi endala ne South Africa eyo gyeri era etambuza paka kati naye yawano yaggalawo oba mwena mujijukira kana gwe bayita kana Nathan Agoa abantu abo bagendanga nti bayigirizibwa byalaani byonna kati bakola ki naye bwe yabadde eri ate yayogedde ku Agoa ne kyenerabidde okugamba nti bwe yabadde Russia yayogedde ku mafuta kakati ekisooka kyalaze obulimbo buli mu Uganda otugamba nti amafuta kati basima ne pipe mwamaze byonna bitandise ate otuuse Russia ogamba Abarussia nti musobola okunkwatirako tutambuze omulimu ani alimba munne kubanga bw'oba oli ku fengo oyogera bannayuganda kyengaye nti twasalawo okujja okubyogera nga bwe bikola ki nga bwe biri nti okeera ku makya n'ojja n'ogaa nti emikolo gy'amafuta gikoze eki gitandise era kati ssente endagaano zonna ziwedde tukkaanyiza ate bw'otuuka e Russia n'obagamba mujje wano naffe tukolagane naye nga n'ab'e Russia boogamba ekisooka Russia be bamu ku basinga okuba n'enzizi ennyingi n'okuba n'amafuta amangi n'okuba nga baguza ensi ez'enjawulo amafuta ne gaasi kakati ate abakirina gweoyagala kugamba nti okola ki oyagala bapatanalinge nabo n'ensonga ya distance yennyini tekola market value gwe gyoyagala kwogerako olwaleero eya Uganda ne Russia in terms of transport olwa infrastructure gwe gyolinawo wano enfu
etayambye muntu wa bulijjo. Ekyokubiri, General Yoweri Museveni yabadde ali mu kugezaako okuyita abantu, ayita abantu mu nsi mu abayita naye nga bakubamu ne zibbomu. Kitegeeza tokyasobola kujjayo hadithi ya security kubanga Russia is under attack nawe okimanyi. Ate oli yabadde anoonya ekyabatwala Russia, oli yakubira mukwano gwe Ramaphosa kubanga bonna batula mu olukiiko lwa BRICS. Kati olukiiko lwa BRICS lulimu Brazil, lulimu Russia, lulimu South Africa, lulimu China, lulimu India. Mfunye bulungi. Kakati olwo lukuŋŋaana ono despot yabadde yeetaaga okufunayo opportunity n'abakulembeza abamu. Naye ebibyo yayogedde President Museveni wabiwulidde ate biriwa kubanga ebyabyogera nga abadde mu government myaka 4 kanzije katono. Lwaki why do you castigate? Tosobola kwogera ebyo nga mu government wano mazeewo emyaka 4 nti imperialism n'ebirala bikulemeseddwa mu myaka 4 nga wasobola okuba wafuna bajeno basatu nga mulimu n'omwana wo wakozesa minzani kyotendeka bajeno abasatu gwe n'obafuna mu myaka 4. Mu myaka 4 gyennyini gye twogerako wasobola okuba nti bannayuganda bo bajjewo mukyala wo minisita byonna mbikoze nga mbikola mu bbanga lyonna era n'obigusa ne diguli kati gyeziri eka mu myaka ameka 4. Ebibyo ng'omuntu bikoze ki bikoleddwako eri gye muva muterezezaayo enguudo muzikoze masanyalaze gyegali ebyente bitambula lwaki newala tekiri bwekito. That is the question. Tosobola kwogera ku personal success yo ng'ebaddewo 40 years ate neweekwasa ebyabannansi nti byo byakulema. Ye weba byakulema ng'okkiriza nti byakulema lwaki tobaviira. Bajita Palo of Africa Radio 107.9 ekkula eri mutwa bulijjo ngenda kutayo essimu 2 zokka tusibule. Ekyesabia kyenjagadde ogambe ekyesabia ekya agowa wano nga bagigala n'ekyokubiri tosobola kukeera ku makya n'oyogeraganya nansi yetegese mu bintu byonna nga balina policies and systems. Kuba gwe bwewagenzeeyo n'abantu bewagenze nayo nga si be bakugu ku ekyo odiscussing otya teriyo nsi yonna egamba nti egenza okudiscussinga bilateral trade, egenza okudiscussinga ebyenfuna ebya business n'ensi endala ng'abagagga abasuubuzi bannakinku b'ensi yo tobatutte. Nze saagala nnyo bantu bano ba NRM bahamu baani naye wakiri twalayo ekifaananyi ekyefaananyiriza gwe boogamba nti be bagagga b'ensi yo badiscussinga business basudiru ku president gwoba otambudde toba na knowledge ya bintu ebyo okujjako abakugu abaliyo. Mulimu abasajja abali wano mu kikubo, abasajja abagagga, mulimu abasajja bemumanyimu abakoze sente zaabwe nga betaaga okufuna international play babeere nga ate bafuula wano ekyenjawulo. Naye olaba asitudde atwine, asitudde Lwabogo, asitudde gundi project emekwama, asitudde abantu beye bonna abagenza okumakinga sure nti Uganda efuna loosi nga bweze efuna loosi ebbanga lyonna. Teri ndagaano neegi Kayongo nkusiba ssente gye baali bakozeeko bano abantu ng'ebadde favoringa Uganda. Endagaano yotwala properties z'abayindi ya custodian board byonna babyegabanya. Kati bw'osanga amayumba agali ag'abayindi be bagatwala. Bw'ogenda mu by'amasanyalaze umeme nga bajjawo UEB endagaano twagikolera mu losi. Bw'ogenda mu agriko twakolera mu losi. Kwegamba tewaliwo kintu kyonna nga batambudde nga family kagoba ke tuyinza kuba nga tugoboloddemu mu bannakyemalira bano. Katumwa. Hello. Eddoboozi liri wansi sikufuna bulungi. Katuma Yusufu omuzi wa bode Katwe mu Katale. Ese Katumwa. Mwami Kayonga akimu webale kuweereza muzzukulu wa Budda. Mwami WAISWA ow'ekitiibwa ekisooka nsaba Mukama Katonda kutukuumire ngaffe Uganda ngaffe abasoga ne Uganda yonna ne Kabaka ffe ne Pale FM ne Mwami Kayonga akimu. Nga nzize mu kuteesa nsooka okwebaza nnyo Pale FM ne management ya Pale FM okutuleetera mwami